Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi owookubiri asiimye n'aggulawo olukiiko lwa Buganda olw'omulundi ogw'29 n'alagira ababaka b'olukiiko basaabulule obulimba obujjudde effutwa n'obukyayi obusaasaanyizibwa nga bugendererwamu kubajja ku mulamwa buli Obuganda lwe bubaako kye bwogeddeko. Omuteregga Ssebugulu Wanyoma obukazi omuwanda era alagidde ababaka b'olukiiko bongere amaanyi mu kulwanyisa obuli bw'enguzi obweyongedde mu nsi eno Uganda ne kiviirako okuzingamya empeereza y'emirimu. Tuteekwa ffenna awamu okwongera amaanyi mu kusaabulula obulimba n'ebigambo ebyeffutwa n'obukyayi ebigenderera okutujja ku mulamwa nga twogedde ku nsonga enkulu ezikwata ku Bwakabaka. Ensonga ey'okubiri, tubasaba okwongera amaanyi okukuutira abantu baffe okulwanyisa ebikolwa byonna eby'obuli bw'enguzi obw'engeri yonna. Enguzi, obuli bw'enguzi obw'engeri yonna obuzingamizza obuweereza obw'enjawulo okutuuka ku bantu baffe. Newankubadde abantu bangi batulowoozesa nti enguzi eri kuwuttanya nsimbi za muwi wa musolo, kino si kituufu. Waliwo n'ebintu ebirala bingi ebigendererwa okulaba nti omuntu asukkuluma ku munne. Ekyokulabirako y'engeri ettaka ly'ebyebibira n'entobazi nga liganyizibwa mu bantu awatali kufaayo ku mbeera ya budde. Kino kyeraliikiriza nnyo ate era engeri abantu gye baweebwamu emirimu nayo yeeraliikiriza okulaba nga abalina ebisaanyizo basigalira oluusi ne giweebwa abalina ebitawera oba abatalina ddala. Omufumbo Ssemanda agamenya embazzi n'okuyunga asiimye ababaka olw'obuweereza obulungi okutuuka wansi ku bantu be era n'abalagira bongere amaanyi okutuusa enteekateeka zonna mu bantu. Ensonga esooka kwe kubeebaza ennyo obuweereza bwammwe eri Obwakabaka. Awamu n'emirimu emirala egiyamba okukulaakulanya omuntu wa bulijjo n'obulamu bwammwe. Tusanyuka nnyo ddala bwe tuwulira nti ebiteeso by'olukiiko luno mubigoberera ate n'okubimanyisa Obuganda bwonna. Kino kikulu nnyo era twongera okubakubiriza okutuusa ku bantu baffe obubaka bwaffe eri Obuganda ne Uganda yonna.
Lukeberwa Nnyanja Temanyiirwa alagidde ababaka b'olukiiko bongere amaanyi mu kulwanyisa akawuka akaleeta Mukenenya n'ategeeza nti newandibadde waliwo olutalo olw'okulwanyisa Lumiima Mawuggwe naye abantu tebalina kwerabira okulwanyisa obulwadde obwa Mukenenya kubanga nabwo weebuli. Ensonga ey'okusatu kwe kubajjukiza olutalo lwe tuliko olw'okulwanyisa obulwadde bwa siriimu okwongera okusaasaana mu bantu baffe. Newankubadde nga tukyali mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID, tetusaanye kwerabira oba okulowooza nti obulwadde obulala naddala Mukenenya nti bwagenda. Ku nsonga eno tusaba buli omu okwekubiriza n'okusaasaanya kaweefube bwe tuliko okulwanyisa Mukenenya. Nziramu okubeebaza emirimu gye mutuusaako engalo. Tubaagaliza okutambuza obulungi emirimu gy'olukiiko lwa Buganda. Tubaagaliza ennaku enkulu ez'essanyu n'emirembe mu mwaka ogujja. Olukiiko nduguddewo, Omukama abakuume. Mu lukiiko luno omukiise w'e Kabula mu lukiiko olukulu Kafeero Atanansi n'abamyuka b'abaami b'amasaza nabo beeyanzizza Magulu Nnyondo Nnantalinya ku kateebe olw'okusiima n'abawa obwami era ne bawera obutatiiririra Namulondo. Ssaabasajja Kabaka yatuggulirawo olutalo lw'olukiiko olw'omulundi ogwabiri. Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga aloopedde Ssaabalongo Bukaajumbe Anaabusereka Akeera ti newandibadde wabaddewo ekirwadde Lumiima Mawuggwe naye ababaka basobodde okutuukiriza obuweereza era n'abantu be bongedde okujjumbira emirimu gye babagamba okukola. Ssaabasajja Kabaka yatuggulirawo olutalo lw'olukiiko olw'omulundi ogwa28 nga 11 January 2021 n'atukuutira okugenda mu maaso n'emirimu egisoboka mu mbeera eno. Beene emirimu egisoboka tugikoze. Newankubadde olukiiko olujjuvu lubadde tulutuula nnyo, kyokka obukiiko obuli wansi w'olukiiko obulondoola emirimu egikolebwa gavumenti ya Kabaka bwo bukoledde ddala nnyo. Omuwanika ebyo byasomwa mu mbalirira ng'eno gye yasoma eya 2021-2022 yabyesigamya ku kuwabula kw'obukiiko buno. Mukama wange olukiiko lulina obukiiko era buli mukiise wa lukiiko atali minisita alina akakiiko kwatuula. Obukiiko obwo tubwanjulira enteekateeka ya gavumenti ya Kabaka ne bujeekenneenya ne butuwa amagezi. Oluvannyuma bye baba basembye ne tubiyingiza mu mbalirira era ne tufuba okubissa mu nkola. Eky'omukisa abantu bo bwe tubanjulira enteekateeka eziba zisembeddwa n'okuyisibwa olukiiko bazaaniriza n'essanyu. Obujjumbize bw'abantu bo bweyongedde nnyo mu mwaka gw'olukiiko gw'otuggalirawo leero. Tulina essuubi ddene ti nga nnyinimu amaze okutuggulirawo olutalo lw'omulundi ogwa29 Obuganda tebuleme kwongera kulaga buwagizi, obwagazi n'obujjumbize. Katikkiro era ayozayozezza abaami abeeyanzizza obwami era n'aloopera Nanteetooloolwa Ssekalibakanga akatandikibwako taba abantu be abavudde mu bulamu bw'ensi eno omwaka guno okuli Namasole Margaret Suoza ow'ekitiibwa Jole Lutaaya n'abalala. Era olukiiko lusiriikiridde okumala akaseera okujjukira abagenzi. Olukiiko lwetabiddwamu Maama Nnaabagereka Sylvia Najinda n'alinnya Lubuga Dr. Agnes Nabaloga, Omulangira David Kintu Wasajja, abamyuka ba Katikkiro, baminisita n'abakiise abalala bangi. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo. Tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange.
Kimenya mateeka omuntu okuzimba ekizimbe eky'olukale n'atateekako kifo abantu abaliko obulemu we bayita ng'omuwaabi wa gavumenti David Bakista Bakibinga bw'annyonnyola. Akawaayiro namba 10 ak'etteeka lirufuga ensonga z'abantu abalina obulemu ku mibiri likikkaatiriza nti bannannyini bizimbe eby'olukale balina okussaawo ebikozesebwa abantu abalina obulemu ku mubiri basobole okuyingira ebizimbe nga tabalina kutataaganizibwa. Azimba ekizimbe nga tataddeeko bisaanyizo bino n'atwalibwa mu kkooti engassi gy'awa emitwalo 5 oba okusibwa emyezi 5 oba byombi. Abakozi abawerako mu minisitule y'ebyensimbi n'okuteekerateekera ensi eno enkya ya leero bagaaniddwa okuyingira mu minisitule eno oluvannyuma lw'okulemererwa okulaga obukakafu tibeegemesezza ekirwadde lumiima mawuggwe. Omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyensimbi era nga yavunaanyizibwa ku kittavu eky'ensi eno Ramadhan Gobi sabbiiti ewedde yalaalika abakozi ba minisitule eno nti okutandika n'olwaleero abakozi bonna banaaba tebeegemesezza lumiima mawuggwe si baakukkirizibwa kuyingira mu minisitule eyo. Enkya ya leero ekiragiro kino kissiddwa mu nkola era abasirikale baakedde ku miryango okwekebejja buli mukozi ayingira obanga alina satifikeeti eraga nti yagemebwa lumiima mawuggwe. Isaac Saka omu ku bakulu mu kitongole ky'ebyamawulire ekya minisitule y'ebyensimbi agambye nti minisitule kyekoze kiyamba abakozi wamu n'ensi eno okutwalira awamu n'agamba nti abakozi ba gavumenti balina okubeera ekyokulabirako eri bannansi abalala nga booleka obwesige mu gavumenti eyafuna eddagala okugema bannansi ekirwadde lumiima mawuggwe. Ministry of Finance si yanjawulo nnyo ku institutions endala tubeere ng'ekyokulabirako eri abantu abalala. Ffe tugamba abantu okwegemesa naye ate ffe tusigaddeawo. N'olw'ensonga eyo anaaba tannaba kwegemesa tetujja mukkiriza kuyingira mu kizimbe agira akyasigalayo. Abo abeegemesezza bajje tukwataganye emirimu tutambuze tugende mu maaso tulabe ng'ate ffenna tukuumagana. Muganda lya sabbiiti ewedde ayogerera minisitule y'ebyobulamu Manuel Ainebyona yabuulidde ensi eno nti gavumenti ekyatubidde n'eddagala ddoozi obukadde 17 ezitannaba kukubwa bantu. Wabaddeho katemba ku kitebe ky'ekibiina ky'FDC Najjanankumbi oluvannyuma lw'ekibinja eky'abavubuka ababadde mu ngoye ez'ekibiina kino okusuula embwa ezisiigiddwa langi eya bbululu ku kitebe kino ng'abali mu kibinja kino bataddeko n'ebiwandiiko ebivumirira abakulembeze b'ekibiina eky'FDC. Ebimu ku biwandiiko ebibadde bisibiddwa ku mbwa zino kwe kuli obubaka obugamba nti ekibiina ky'FDC kisenseddwa abanyuunyuunsi abakolera gavumenti y'NRM eri mu buyinza kyokka nga beefuula bannakibiina kino era ab'oludda oluvuganya. Ebiwandiiko era bibadde birumba ssaabawandiisi ow'ekibiina ky'FDC Nathan Nandala Mafaabi ti olw'engeri gy'atambuzaamu emirimu gy'ekibiina wamu n'okulwisaawo okutegeka okulonda okw'obukulembeze bw'ekibiina obujja. Abavubuka bano nga tebannaleetambwa ku kitebe kino eky'ekibiina ky'FDC baasooka kuwandiikira bakulu mu kibiina kino nga beemulugunya ku ekyo kye baayita emisege egyagala nti okusaanyaawo ekibiina kyabwe naye ne bataanukulwa. Abavubuka abasudde embwa zino ku kitebe ky'FDC mu kwogerako ne bannamawulire bagambye nti bakooye ekibiina kye bamazeemu emyaka emingi obutafa ku nsonga z'abawagizi baakyo. Embwa tuzisudde olw'ensonga ssemateeka waffe Secretary General atandise omugoola ekisanja kyabwe ekyaggwako ne tubagamba tuteeke okulonda ne bagaana kati buli agezaako okuvaayo era y'ensonga lwaki olaba n'ekitebe baakiggala olw'ensonga nti tubagamba ekituufu ye Secretary General asalawo okwata ekkuba eddala. Toyinza kuggala kitebe kirina structures. Secretary General Mwami Nandala Mafaabi bannakibiina mu Uganda mwonna bamubanja structures z'ekibiina ky'FDC. FDC si maka ga Nandala Mafaabi, si maka ga Lukwago, si maka ga Mulyati. Twaforminga ekibiina kya FDC nga si kya family, si kya maama taata n'abaana nga ky'Abannayuganda bonna nitusalawo nitulonda abantu era mu democracy tubadde tuze mulaba tulonda president twalonda mugisha muntu twalonda Muryat so Nandala bw'aba ayagala ekya party president ategeke structures tujje either tumulonda atukuba kaluluba tukamukube. Abavubuka bano we basuulidde embwa nga amyuka ayogerera ekibiina kya Forum for Democratic Change John Kikonyogo ng'ali mu kwogerako n'abamawulire era ng'ono abadde avumirira gavumenti olw'obutakola ku nsonga z'abasawo abali mu keediimo. Bwe tutaaveeyo nga Bannayuganda kulwanirira abadokita bano nga tulowooza nti bebaliko byabwe naye ng'ate badokita bano be basinga okujjanjaba abantu mu Uganda
bw'otandikirako ng'otuuse mu ddwaliro atona kufuna dokita oli omukulu bwe tutabayambe mu bizibu byabwe enkya tujja kufuna ekizibu tutuuke ekiseera naffe tewali atuyamba eno wansi ku ssaawa eno bannayuganda twali bali tukwatira wamu ne tusaba ffenna ebizibu by'abadokita baffe babitereeze kuba bajjanja baffe abakulu bano abamu boyinza okuba tebakwata kubalina badokita abalungi. Kyokka John Kikonyogo bw'abuuziddwa ku kiguddewo ng'ali mu kwogera eky'okubasuulira embwa ezisiigiddwa langi eya bbululu ku kitebe agambye nti abakulu kabamale okubyetegereza banabyogerako. Akasattiro keeyongedde mu minisitule y'ebyobulamu olw'abasawo mu bibiina ebyenjawulo okugaana okutiisibwatiisibwa okugobebwa ku mirimu singa tebayimiriza keediimo kaabwe nga gavumenti bw'eteekateeka okubasasula. Olunaku lw'eggulu abasawo mu bibiina ebyenjawulo baalangiridde nti si baakuddayo mu malwaliro okutuusa nga minisitule y'ebyobulamu eggyeewo ekiragiro ekigoba bannaabwe naddala abo abakyali mu keediimo olw'ensonga zaabwe zitannaba kukolebwako. Sabbiiti ewedde gavumenti yalagidde abasawo abali mu kugezesebwa intern doctors abakyali mu keediimo bonna bayimirizibwe ku mirimu ng'olwokusatu olwa sabbiiti eno terunnayita nti okusobozesa gavumenti okuwandiisa abasawo abalala abanaakola emirimu ng'ate bwe basoma. Wabula n'abo abaabadde bayitiddwa nga be babalindiridde okutandika okugezesebwa ba pre-intern doctors nabo baagambye nti bo si baakugendayo mu malwaliro kubanga ebinyigiriza bannaabwe nabo bibakosa nga baba baagala bakole bisooka era bikolebweko. Laadiyo Kyabasa mu kwogerako ne Dr. Diana Kanziira atwina omuteesiteesi omukulu wa minisitule y'ebyobulamu agambye nti minisitule yakutuula esalewo ekyenkomerero ku mbeera eriwo kati mu Uganda kyokka n'agamba nti abasawo bano ebyetaago byabwe mu kadde kano nti minisitule eno gyateekerateekera terina busobozi bumala okubituukiriza nga bwe babyagala. Kolebwako mu lunaku lumu. These are budgetary commitments. Tujja n'ogamba nti kati nga bw'ogamba nti mpa emmere nti kati yiiyo. It is a process. So bamanyi nti ensonga zaabwe kolebwako naye ekirungi abasawo bakola. Supplementary budget bweyisibwa tetuli in control. Parliament, finance ebali in control. Nikakati ffe konsani yaffe n'abalala abaagala okujja okutandika okusoma wakati bano bagamba tujja kulinda kati sente bwe zinajja after 3 months kati banaakola banaafiirwa obwo obudde bwonna. Wabula baabasawo nga bakulembeddwamu Dr. Lilian Nabwire bagamba nti kye beetaaga ye gavumenti okutuukiriza ebyo byonna ebisiddwa mu biwandiiko ku byetaago byabwe. Ne kati tulabanga ku ssente kati ndowooza ekizibu kyandibadde nga ku finance Ministry of Health okuharmonizinga ey'ensonga bareleasinga funds nga bukyali ffe tuddeyo tukole kuba tetulina buzibu bwonna tuddayo kukola naye nga ne bannaffe era abajja nga ffe tuvuddewo tebali ready kujoininga internship nga tetumaliriza naffe kati tukyali mu meetings nga ba interns tukyakola consultations then tulabe ekiddako. Yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba alabudde gavumenti ku kiragiro ekigoba abasawo abali mu keediimo n'agamba nti gavumenti yegenda okuvunaanyizibwa ku balwadde abanaafa olw'akeediimo k'abasawo kano. Okwediima kw'abasawo tekwaguddewo bugwi. Abasawo bazze balaalika, abasawo tebeesuubiza, abasawo baasuubizibwa. Abasawo bano twabatera ne ssente mu mbalirira. Kusaawo ne bagamba nti essente zaabwe tezijjanga simanyi lwaki gavumenti eyinza okulowooza nti ejja kumalayo ekizibu ky'abasawo ng'ebatiisatiisa butiisatiisa. Mu mbeera eya bulijjo singa gavumenti ne badde ekulemberwa nga tefugibwa bufugibwa bandibadde bakoze enteekateeka ennuŋŋamu n'abakulembeze b'ebibiina by'abasawo okukkaanya ku nkola ennuŋŋamu gye bayinza okugaziyaamu obweyamu eri abasawo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Tiimu y'essaza Kyaggwe yeesozza oluzannya olwa quarter finals mu mpaka z'amasaza ga Buganda ez'omupiira ogw'ebigere eziyindira ku Fufa Technical Center enjeru. Kyaggwe okutuuka ku luzannya luno ekubye Bugerere ggoolo 4-2 era bw'etyo Bugerere neewanduka mu mpaka zino ne yeegatta ku Buvuma eyasooka okuwanduka. Ggoolo eziwadde obuwanguzi Kyaggwe ziteebeddwa Gerard Ogweti, Jackson Semugabi, Dennis Kalanzi ne David Toko.
Omupiira ogujja ku ssaawa 9 ez'olweggulo Busire egenda kuttunka ne Buvuma mu mupiira ogusembayo mu kibinja Bulange naye ng'engeri omupiira gwa Kyaggwe gye gutambuddemu kiraga bulazi nti guno gwa kutuusa luwalo kumalayo mipiira kubanga yo Buvuma yawanduka dda nga n'olwekyo kyeyoleka nti Busire ebeeyiseewo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kanga malirize mu bufunze. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi II asiimye n'aggulawo olukiiko lwa Buganda olwa 2009 mwalagiridde ababaka b'olukiiko basaabulule obulimba obujjudde ffutwa n'obukyayi obusaasaanyizibwa ng'ekigendererwa kwe kujja Obwakabaka ku mulamwa buli Obwakabaka bwa Buganda kye bubaako kye bwogerako. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.